mbaniriza mu program yaffe ManyaKyoliExtra. Okusooka njagala okubeebaza mwenna abapiikinze ne mwagala programs zino. Kintu kikulu ate naffe kituzaamu amaanyi, kitulaze nti gye twongera okugenda mu maaso ate mugenda kwongera okuzaagala. Era kyo tuvulaba nti tubakubiriza bw'ojja okulaba episode n'osanga episode yakuna, tosookera ku episode yakuna, sooka oddeyo emabega ojja olabe bwe tuzze tutambula, ebintu ebyenjawulo bye tuzze twogerako, kubanga ebiseera bisinga buli program egenda mu maaso ezimbira kweyise. So mbasaba muddeyo emabega mutunuulire era mulabe programs zino muyige, ate olyoka ogende kweddako, ogende otambula episode 1, episode 2, episode 3, episode 4, kati eno episode ya 5. Naye mbeebaza abatutte obudde nga temulaba bulabi ate ne musubscribinga ate ne munyiga n'akadde, kubanga buli lwe tutekayo programs zino obeera ofuna notification ekujjukiza nti kati program egenzeeyo. Mbeebaza emirimu gye mukola. Njagala okwebaza abaana abali mu kyondo kya Buwarabu, abali mu Oman, abali e Qatar, abali United Arab Emirates, abali e Saudi Arabia, abali e Jordan. Banange mwena mwebala okuwuliza. Njagala okwebaza abaana abali e Westlands, Jumba ne banno abali e Westlands e Kenya, abaana abali e South Africa, abali e Cairo, Egypt, abali e UK n'abali mu America balaba programs zino. Mbeebaza okuteekamu obudde, ate buli alina kyakola ng'olina omulimu gw'okola wakati mu mbeera zonna z'oyitamu. Tukwebaza okwewaayo okukola newankubadde waliwo obulumi. Mbaniriza mu program ManyaKyoliExtra, ate mu maaso eyo tujja kuba tuintroducinga programs ez'Olungereza ate ne naawe osobola extra. Kale mubeere bulindala subscribe. Programs zigenda kubeera nnyingi nnyo ate tubakakasa nti mujja kuba muyiga. Tewali ajja kukopa bino kubikola nga bwe tubikola, ate naawe era tugenda kusomesa mu programs zino nti oli wanjawulo, teriyo muntu mulala akufaanana. Newankubadde waliwo bangi basobola okugezaako okukola kyokola naye tebasobola kukikola nga bw'okikola. Twabagamba nti buli muntu musukkulumu. We are great. Katonda tatondangayo muntu ali average, twatondebwa nga tuli great. Naye ne tubategeeza nti greatness is a product of influence. Obusukkulumu buva mu bumanye. Okusobola okubeera omusukkulumu oteekwa okuba nga waliwo abantu bangi abakumanyi era nga obulamu bwo n'ebyokola birina kye biteeka ku bulamu bwabwe. That is influence. Influence is a product of significance. Tosobola kubeera na influence okujjako nga you're significant, okubeerawo okwo kwa mugaso eri abantu abalala, but significance is a product of value. Tosobola kuba wa mugaso okujjako nga mu ggwe mulimu omuwendo. Value is a result of refinement. Tosobola kuba na muwendo okujjako nga waliwo kye wazuula ky'ozza okunyaakunya era ky'oteekateeka kisobole okuvaamu omuwendo. Omuwendo, value, is a product of uniqueness. Tosobola kubanga buli kimu okimanyi era buli kimu okirina. Omuwendo ogwo gw'oba otaddeko essira guva mu bunkumu. That is uniqueness. Obunkumu bwo, enjawulo gy'olina kubala. Uniqueness is a product of a gift. Obunkumu butudde mu kirabo Katonda kye yakuwa. That's a gift. A gift is given by God. Ate ekirabo kigabwa Katonda. Kakati newankubadde bangi basobola okugezaako okukola kyokola, naye kino kankikubule, teriiyo asobola kukola ekyo kyokola mu nkola gy'okikolamu. No one can do what you do the way you do it. The way you do it, that's your uniqueness. That is your power. That is your edge. Ekyo engeri gy'okikolamu bwe bwakabaka bwo. Teriiyo muntu mulala asobola kukikopa, teriiyo muntu mulala asobola kukikola nga bw'okikola. Kale mbaniriza mu programu yaffe eno ManyaKyoliExtra. Ekigambo ManyaKyoliExtra kiva mu mwoyo. Emabegako abazze bagoberera YouTube channel yaffe eno, programs ez'enjawulo ze tuzze tukola ku Telefayina, ku CBS FM, twayogeranga ku mwoyo. Mwewuunye lwaki amadiini gonna g'amaanyi. Amadiini gonna g'amaanyi. Amadiini g'amaanyi kubanga googera ku kintu ekyebuziba. That is the spirit. Kati olwaleero ntudde mu maaso gammwe naye mmwe mulaba mubiri.
mulaba Simon yatudde wano naye temusobola kulaba Ssenkaayi bwafaanana na bwe yenkana. Amazima nyinza okuba ntudde mu mubiri guno nga gulinga ogukyali omutoototo omu wadde gukuze, naye ate nze atudde mu mubiri nsobola okuba nga ndi mukadde nnyo n'okusingawo ku kyoyinza okulowooza. Ebintu bino eby'omwoyo ffe abaddugavu tetwafuna mukisa bantu batugendere buziba batubuulire ebintu bino bifaanana bitya, bizze bitya. I am a spirit, you are a spiritual being. Tuli spiritual beings. Tuli myoyo bwoyo egitudde emibiri. Ebyawandiikibwa bigamba nti seek first the kingdom of God and his righteousness and everything else shall be added unto you. Naye musookenga okunoonya obwakabaka bwa Katonda, ebirala byonna biribongerwako. Naye bwe natuula wansi ne neefumiitiriza ne mbuuza kiki kino kye boogerako obwakabaka bwa Katonda, ejjana eyogerwako, biki bino bye boogerako nga bagamba tusooka okutegeera obw'omwoyo. Njagala olwaleero kukigattulula mu program ManyaKyoliExtra. Tosobola kutegeera ky'oli okuggyako ng'otegedde obuyite bw'omwoyo gwo. Mu nsi tukola ebintu bingi. Osobola okulima, osobola okulunda, osobola okusomesa, osobola okujjanjaba. Omuntu asobola okukola ebintu bingi, naye ate omuntu alina ky'alinamu enkizo. Buli muntu alina ky'alinamu enkizo nga teri muntu mulala asobola kukikola ng'oyo omuntu bw'aba akikola. Mukyefumiitirizeemu, wali ogenzeeko ewa dokita nga bw'olwala obwongo bwo bukugamba dokita oyo bwakukwatako, ne bw'aba tannaba kukujjanjaba owulira ng'owonye. Naye neebayo ne dokita nga kale omulaba n'akola by'akoze n'otambula n'ogenda, naye nga omwoyo gwo tegukkakkanye. Naye nga ebeerayo dokita nga ne bw'omukubira obukubiza essimu n'ayogerako naawe owulira ng'owonye. Kitegeeza ki? Ekyo kitegeeza nti dokita oyo takola bukozi mulimu ogwo by profession. He is not just a professional doctor, he is a doctor by calling. Nti obuyite bwa dokita oyo kujjanjaba. Olw'okuba ekirabo kibeera ku mwoyo, omuntu oyo agenda okukukwatako owonerawo. Kakati kye tuyita obw'omwoyo we watudde obuyinza bw'omwana w'omuntu era we watudde amaanyi. Ebyawandiikibwa byongera ne bitugamba nti namanya olugendo lwo nga tonnabaawo. I knew you before you came. Akabonero akategeeza nti yenna yali ayogera ekintu ekyo bw'aba Katonda oba Omukama oba Allah subhanahu wa ta'ala, kyonna kyali bw'abanga yali ye, yali ategeeza nti yayimirira ku ntandikwa y'olugendo lwange n'alutonda n'atuuka ku nkomerero yaalwo. N'amanya emyaka, n'amanya ebiseera, n'amanya n'omulimu gwe nziza okukola. Bw'amaliriza okubitonda yakomawo ku ntandikwa n'abuuza ani alitambula olugendo olwo. Kitange kyava asisinkana mange. My father meeting my mother was never an accident, yet it was never their own making. Teri yamanya nti agenderedde kitange teyagendererako kusisinkana maama wange, ne maama wange teyagendererako kusisinkana kitange, kubanga baali bantu banjawulo abaakulira mu bitundu eby'enjawulo abaalina endowooza ez'enjawulo. Naye labayo bwe basisinkana naye nga nabo tebamanyi ki kigenda kuvaamu. Byonna ebyavaamu n'ebyakolebwa mwavaamu nze naawe andaba. Nga tetuzze kukola bipya, wabula nga tuzze okuteeka mu nkola olugendo olwatondebwa ne lumalirizibwa. Ffeffekka abaddugavu abaalimbibwa ne tugambibwa nti eŋŋendo zaffe tuzisanga ku nsi. Njagala kuyita mu program ManyaKyoliExtra okukugamba nti eŋŋendo zaffe twajja nazo mu mibiri gyaffe.
nagenda okwambala essuuti y'omubiri guno nze nali mmanyi era nga ntegedde kyenziza okukola. Kyemuva mulaba abaana abato bwe babeera bakula boogera ebigambo ebinene, nze nja kukola kino, nze nja kuba kino, nze nja kuba kino. Akabonero akategeeza nti omwoyo gw'omwana oyo gumanyi kye gwajja okukola, newankubadde gukyali mu mubiri omuto gulanga kye gugenda okukola. Ng'era ebyawandiikibwa bigamba nti nnanga enkomerero ku ntandikwa, n'omwana alanga enkomerero y'obulamu bwe nekyagenda okubeera mu nsi ku ntandikwa. Now, what's the difference between black people and white people? Njawulo kyeri wakati w'abaddugavu n'abazungu. Ffe abaddugavu tulwawo okuwuliriza n'okwetegereza abaana baffe. Abazungu batwala ebiseera okwetegereza n'okusoma abaana baabwe. Omwana bw'akula nga ayimbayimba ng'ayagala byakuyimba, geegenya ennyimba z'abalala, omuzungu tayisa budde, agula piano, n'agula gita, n'agula saxophone, n'agula instruments of music n'aziteeka ewaka, n'agezaako okutonda ensi eyeetoolodde omwoyo gw'omwana ono okufaanana omwana oyo ky'ayogera. Era njagala kuyita wano okubategeeza mmwe abazadde abali eyo, mugezeeko nga bwe musobola okutunuulira abaana bammwe nga bakula, kubanga omwana kyali akiranga. Ate era kambabulire, abaana abato bo Katonda abeeyoleka. Abaana batannayiga kwawula wakati wa kibi na kirungi, Katonda bamulaba n'abalaga n'enkomerero yaabwe, wabula tebasobola kujja kugamba bakadde baabwe nti tulabye. Mu kifo ky'okugamba tulabye, ate baatula bwatuzi, ekyo bo kye bawulira era kye bagambiddwa nti nze nja kuzimba ekizimbe kinene, nze nja kuba mukulembeze, nze nja kukola ebinene. Kale bw'oteeka amaanyi mu kwetegereza omwana wo, ojja kuzuula obw'omwoyo bwe osobole okumulambika mu nsi. Naawe andaba, waliwo obuyite bw'omwoyo gwo era waliwo amaanyi agaateekebwa ku mwoyo gwo. Lwaki tulwana mu nsi era lwaki tuvuganya n'abalala mu nsi? Buli lw'olaba nga kyokola ovuganya n'omulala, kabonero akategeeza nti tozuulanga kkubo lyo. Nina ekkubo lyange. Let me tell you, so many people can do what I do, but they can't do it the way I do it. Tebasobola kukikola nga bwe nkikola. Lwaki? Kubanga enkola gye nkikolamu yange nzekka. Ekyo kyateekebwa ku mwoyo gwange. Nange sisobola kukikola nga bo bwe bakikola. Lwaki? Kubanga ekyo kye bakola kyateekebwa ku myoyo gyabwe. Kakati seetaaga kuvuganya. I don't need to compete with anyone. All people are my colleagues, they're not my competitors. Sivuganya bantu balala, aba colleague. Bwe mba sisinkana, ne bwe mba ngenze mba professors, ne bwe mba ngenze mu bakugu abafaanana batya, I have their story, I have their message. Lwaki? Kubanga kino kyendi kyange kyaweebwa nze era nze nteekwa okukikola. Kakati kye tugamba nti manya ky'oli, tuba tugamba ozuula obwakabaka bwo. Olw'okuba bwakabaka, mu bwakabaka obwo obeera kabaka. You are king in your kingdom. Ffe wano ewaffe e Buganda, Ssaabasajja Kabaka tukuŋŋaanya ebirabo bye tuyita agafuuka amakula nga bituuse mu maaso ge ne tubimuwa. Tetubimuwa lwa kajanja, naye tukikola olw'obwagazi bwe tulina kubanga ali mu bwakabaka bwe. Buli lw'ozuula obwakabaka bwo, obwakabaka bwo butandika okuweereza abantu bo. Bwe buweereza abantu bo, abantu bo basiima. Mu kusiima bakuddiza ebirabo era bakuweereza. Kye tuyita influence, obumanye n'okugobererwa abantu abalala n'okukkiririzibwamu abantu abalala kiva mu kuzuula obwakabaka bwo. Bw'ozuula obwakabaka bwo n'otuula ku ntikko yaabwo. Nja kubawayo ekyokulabirako. Mu Uganda tulina omwana omuto bamuyita fresh kid. Waliwo n'omwana omuto omulala bamuyita Filister, the superstar. Abaana abo mugende mujje ku mitimbagano gino egya YouTube mubanoonye mubagoberere. These are young children. Naye bazudde obwakabaka bwabwe nga bakyalina baana bato.
fresh kid doesn't come from a well-to-do family or a well-to-do background. Gy'ava tebaali bagagga nnyo. Naye kiki ekyabaawo? Omwana ono nga mulenzi muto yatandika okugeegenya ennyimba z'abayimbi, n'atandika okuyimba ennyimba z'abantu abalala. Bwe yali aziyimba, waliwo abajjanga bamulaba. Mu baamulaba mulimu eyalaba obwakabaka bw'omwana ono. Najja amubuuza, osoma? Nti nsoma. Naye okola biki? Nti ndi awo mbeera ne maama, taata yeeyiiya. Omwana omusajja ono najja amutwala ewa nnyina, oba oli awo ne boogerezeganya, maama we n'amukkiriza akwate ku mwana we. Omwana eyali tagenda mu ssomero ddungi, eyali tayambala bulungi, eyali takola byonna mu ngeri ennungi, oba oli awo era eyali tasula walungi. Bwe yazuula obwakabaka bwe at the age of 7 nga babutaddemu investment, at the age of 7 n'akuba hit y'oluyimba. Fresh kid n'afuuka ekintu ekirala ennyo mu Uganda. Ate olw'okuba yafuuka ekintu ekirala, ne kitaawe ne nnyina ensi yabazuula era n'ebamanya olwa fresh kid eyali amaze okuzuulibwa. Kaakati bwe tugamba nti musookenga okunoonya obwakabaka bwa Katonda n'obutuukirivu bwe, ebirala byonna biribongerwako. Obwakabaka bwa Katonda si ddiini, si nzikiriza. Obwakabaka bwa Katonda kye kitundu ky'obuyinza bwa Katonda ekyaweebwa omwoyo gwo nga gujja mu mubiri ogwo. Bw'okizuula n'okijjayo, ensi ekutegeera. Ensi bw'ekutegeera ekusembereza byonna by'onoonya ne by'oyagala, gwe n'otambuza obulamu. Fresh kid bwe yazuula obwakabaka bwe, yafuna bursary. Sudiru n'amuyita asome paka lw'anaamaliza primary 7. Emmotoka yajja mu bulamu bwe, ennyumba ennungi yajja mu bulamu bwe, engoye zajja mu bulamu bwe, emikisa egy'enjawulo gyasembera mu bulamu bwe. Kino kyabeera ne ku Filisita the superstar. Kakati abaana bano bato tebalina digiri, naye ate basobola okukola ebintu ebinene ne batuuka ne ku bye baagala. Ekitegeeza nti mu nsi digiri tekutuusa ku kyoyagala, wabula digiri esobola okwongerako obwongezi, naye ekikutuusa ku busukkulumu bwo mu nsi ge maanyi agatudde mu mwoyo gwo. Olwaleero singa obeera ku street ne bagamba nti taata wa John wuuyo ayitawo, teri asobola kudduka misinde kulaba taata wa John. Naye singa bagamba nti Bobi Wine wuuyo ayitawo, Fresh Kid wuuyo ayitawo, Chameleon wuuyo ayitawo, Juliana Kanyomozi wuuyo ayitawo, abantu bakyuka, abantu batandika okukuŋŋaana ne bajja abakwateko mu ngalo bamulabe. Lwaki? Obwakabaka obumutuddemu, ge maanyi g'omwoyo. Olwaleero mu puroguramu eno ManyaKyoliExtra Episode 5 njagala kukugamba nti otuddemu obuyinza obw'ekitalo, otuddemu amaanyi g'otosobola na kufumiitirizaako kutegeera, otuddemu obusobozi bw'otosobola na kwefumiitirizaako, ekikutawaanya mu nsi, ekikuleetera okuvuganya n'abalala, ekikuleetera okulwanagana n'abalala, kwe kubanga tonnazuula maanyi go. Ffe mu puroguramu eno ManyaKyoliExtra kye tuzze okukusomesa n'okukukakasa nti muggwe mutuddemu obusukkulumu obusobola okukyusa ensi. Gwe ani yali amanyi nti bonna be mumanyi basobola okuva gye bavudde ne bajja bafuuka ekyo kye bali? Sijja na kubamenya mannya. Bonna be mumanyi ne be musobola okulowoozaako. Bw'oba oyagala okutegeera President Museveni gye yava, genda osome The Mustard Seed. Genda otunulire obulamu bwa Kyagulanyi, entandikwa ye n'engeri gye yatambulamu okutuuka. Genda otunulire abantu abo obulamu bwe baayitamu okutuuka we bali. Naye njagala okubategeeza
tebatuuse we bali kubanga bagezi nnyo, tebatuuse we bali kubanga be basinga abalala okukola, tebatuuse we bali kubanga be basooka abalala okuzuukuka oba be basembayo okwebaka, tebatuuse we bali kubanga bo tebazaalibwa bakazi. Buli kyolina bakirina, wabula batuuse we bali kubanga bazuula obwakabaka bwabwe n'amaanyi gaabwe bwe gali. Situdde ku puroguramu eno kubanga nkusinga okutegeera, situdde ku puroguramu eno kubanga ndi wa kitalo, siri wa kitalo, naye ate kankubuulira nazuula obwakabaka bwange, ate ndi kabaka mu bwakabaka bwange. I'm a king in my own kingdom. Naawe osobola okubeera kafulu. Kyova olaba ekigambo kabaka kya kitiibwa wano mu Buganda tukiwa ekitiibwa kubanga kabaka muffe musukkulumu muffe. Kyova olaba oli bw'ayimba ennyo nga bagamba oyo kabaka mu kuyimba, kwegamba olw'okuba ekigambo kisukkulumu twakisembeza ne mu bulamu bwaffe obwa bulijjo. Oli bw'avuga emmotoka z'empaka n'asinga abalala nga tugamba oyo kabaka mu mmotoka z'empaka. Oli bw'akuba ebifaananyi ne bibeera birungi tugamba oyo kabaka mu kukuba ebifaananyi. Tubeera tutegeeza yazuula ekkubo lye n'alituulamu nga bw'olaba omwana bw'akuba hiti oba n'araiminga mu luyimba n'atuula mu luyimba. Ennaku zino tugamba nti agituddemu sound. Lwaki? Afuuse kafulu mu ekyo ky'akola, ekigenda okukuwa enkizo, ekigenda okusukkulumya ku bantu abalala. That is your kingdom, your strength, your uniqueness. Ekyo, that's what gives you an edge all over the world. Let me tell you, mu nsi mulimu over 8 billion people around the world. Over 8 billion people around the world. Naye teriiyo muntu ayina njola ziri ku kinkumu kyo. Your thumbprints are unique. What does it mean? It means whatever that is hidden deep inside you was only given to you in this generation. Buli kyolina kyaweebwa ggwe. Zino enjola eziri mu kinkumu kyo ze zikola kye tuyita obunkumu. Akabonero akategeeza nti byonna ebitudde mu ggwe byaweebwa ggwe era bitudde mu ggwe. Ki ky'olina okukola? Kwe kumakinga sure nti ekyo ekyaweebwa ggwe, ekyakolebwa ggwe, kwegamba ekyo ekikutudde mu ggwe wekka, okiwa enkizo, okiwa ekitiibwa, okiteekamu amaanyi, okikolerera. Tuli mu mwezi gwa Saddaaka, newankubadde waweebwa ekitiibwa n'ekirabo okuyimba, you have to work hard, you have to sacrifice, you have to feel the pain osobole okutuuka ku ekyo ky'oyagala. Naye okusobola okutuuka ku ekyo ky'oyagala ogenda kuwaayo omutango. Tuzze tukyogera mu episodes ezaasooka nti the price you pay is equivalent to the magnitude of the dream you're pursuing. Omutango gw'owaayo gwenkanankana n'ekyo ky'oyagala. Bwe tugamba manya ky'oli, tutegeeza okuzuula obw'omwoyo bwo, okuzuula obusukkulumu bw'omwoyo bwo. Era kino tugenda kukigaziya mu episode ey'omukaaga nti ekyennyanja bwe kiba kiwuga tekyetaaga ssaala kuwuga. Ekinyonyi bwe kiba kibuuka tekyetaaga ssaala kusobola kubuuka. Lwaki? Kubuuka yatondebwa mu kinyonyi, kuwuga ali mu kyennyanja. Ekyennyanja kyetaaga kutegeera ekintu kimu we kiteekeddwa okubeera. Bwe kiba nga tekimenye tteeka kuva mu mazzi ne kisigala mu mazzi tekyetaaga ssaala kuwuga. Naffe abantu bwe tutegeera kye tuli ne tuyimirira mu kkubo eryo ettuufu Katonda mwe yatutondera okubeera era nga mwe yatutondera okuweerereza, tetujja kwetaaga ssaala kusakisidinga. Tugenda kirambulula mu episode ey'omukaaga essaala kye ki era etuyamba ekyokutuuka ku kye twagala. Njagala okubeebaza okugobera program ManyaKyoliExtra. Twano tugenda buziba mu bintu bino eby'omwoyo okubitegeera. Gamba munno asubscribinge ate anyige n'akadaako asobole okugoberera emisomo gino. Mbagaliza ekiseera ekirungi tusinkane mu episode ey'omukaaga. Bw'oba oyagala okusponsalinga programu eno n'okulabikira mu programu eno
goberera ennamba ezo eza WhatsApp eziri ku screen, oba osobola n'otuwandikira email ku mitimbagano gyaffe gyonna egy'enjawulo Simon Ssenkaayi Foundation. Tujja kuba tukuddamu tutambule naawe. Katonda abakuume.